Kati nze nfuka famous ku byalo bya feji na nitambulira lwa luyimba lwa all double bed lwa video double bed mazungu ngagwa kadamu double bed otegera kati bakino twakulabye ku TV twakulabye sitwakanga akuba ku lecture twakulabye ko nga gundi kibi ebyo kitegera nga yamana olwo nange tatuze ko bimba mwali kati Kayemba solo yatwala ffe ewa Derek naga abana bali njala bakolere ka video wakali ka mitwala 25 bembe kasijjukira era Hilda Knife nabo bachalibe bakola ki bakole ne bakwata double bed ekitanda mwakijjawa ekitanda twagenda university Mostel za university eyo abana bapangisa tukoliri eyo kale tunoonya omuwala anakola nga campus girl nga buli muwala asaba mitwalo 6-5 double bed good sorry mu double bed anakola omuwala anabeera mu double bed ekitanda nga Dixon abawala nga babbe mitwalo 5-6 kayetanonya nga bawala babbe atogere nakiteeka kati babbe nga tunonya tutaliwa mu kwakakaaga mutwalo temuseka baganda bange nako nawe seko abana babbe so kuno muwala mukwano gwange bamuyita Fiona namuga Fiona jangu mwana tubeereko mu video nze sibyagala ebyo nemugamba kulwange kululo video yani koze yachaliwa bamita Hilda man munampa sente meka koze it is on me okay because it's you tugende munamdabirayo kye munandabirayo kyo anything yekiwala kikwano kyange nnyo era Fiona bajo oli big up on yourself kati video nekwata Hilda man nakuba hit ku Sabrina azeyo nga tugironkinga Hilda man yali afuse sita nga nze kati ntambulira kiki kuye aguze motoka nga tamanyi kuvuga nze muyigiriza okuvuga oba yali ki waliwo namulaba nga zene yagula FX big bumper etugiteekako ebigambo $. temunakola zunguli tetunabakola zunguli hudolo tutambudde double bed ekubye tufulumya oluyimba lwe bayita campus girl Shady aluprogramminga Ken Rubwama alumaliriza abali bakabya production ate tolaba nti double bed yali heavy hit ne campus bano bajja ne batula mu kintu bakubiri ebya double bed baleeta campus girl ne bakwata abana engoma ngeetandika kubanga yageri bagenda mu masomero kaye mu masomero Central ensaga agamukiibi ago nanebu hala sasira abayimbi omyawo abana nga babagoba tukuba campus girl ennyo n'agenda e Sudan n'agenda e Nairobi n'agenda batuyite Sudan mulinya nyonyi ani twalinya bus etulinya bus etuuka ne tupangisa emmotoka ekaya waliwo boda bayita kaya eri wakati wa South Sudan ne Northern Uganda etuyingira ne tukuba ekivulu nga abasirikale bamundu be bali muli be bati naye nga batufuba bufuyi $. Tubalamu sente nga $12 million. Eza wano eza Uganda wow kulwa bubaga bujira mwaka kyo 2008 lindako baba fuwa sente buli omu nga bamfuye ziza bamwazigatta wamu bagatta Hilda man n'agenda oleta y'abangi ogenda tutabula twalinze ne Hilda man sho yali yaffe nze ne Hilda man etugenda abasajja ne batufuwa sente ze Sudan tugenda zikyusaamu nga ziri over 12 million shillings mugabana muti kiwato nafuna ka at least awe 15 lindako ate nindeki bano nyongerako okunye embozi entami nefuna awoguze sente lindako kasoke kwongere soda kaya ona ajja kumala amazima mugatya You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now.
Oli Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka. Bangi kuffe twava eka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe. Era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi. Nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya. Ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina ky'olaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Tubanirizaako nnyo nate omukutu baguyita The Answer Channel, saako ne Kai Wisdom Official. Mikutu gino gya YouTube kubiza subscribinga kusharinga saako n'okuba ate nga obunyisa emikutu gino gyombiriri kyotafunye wange so kifune wakaye ne ku mikutu yonna gyonna so okukwate nga otufunira muzika Kakalamu The Answer bwana Kai Wisdom ali ku side eri n'omugenyi waffe tujja kuba tumubanjulira anytime from now so okukwata tumutegeera n'ekye tugenda okukwata tukolako mpola mpola. Now nyongera okubategeezaako nti baganda bava bali wakati mu looking for options naddala bali wano mu ggwanga lyattu Uganda. Alabika gwe gusoose ali ku simu. Yatomera wali neighbor. Alabika ndowooza emmotoka agivugidde wano. Ate Gabi oyo yali amuwaanawaana. Abo munyalo alabika emmotoka bazivugidde wano. Anyway, kakati obanga oli mu lookinga option naddala agezaako kuba ate ng'okolera ku mutimbagano kalango kange kakugamba ng'onoonya okuba ate ng'okolera ewaka ng'onoonya okuba ate ng'onoonya option y'okuba ate ng'okolera anyway gy'osobola okuba ate ng'okolera. Twogedde nnyo bizinensi eno njogerako nnyo every time osobola okuba ate ng'ontuukirira ku nnamba yange y'essimu oba n'ogenda ku mukutu gwa www.g-viepena.com bw'ogenda kubajja kuba n'okingira kye bayita free webinar training videos za bwerere actually kati bakuwa engeri jjani z'abantu ab'enjawulo engeri gye batandikamu bizinensi eno. If it makes sense to you then sobola okuba ate ng'onoonya n'ombuuza w'obuliddemu ba w'oyagala tutandikire okuteeka ku next level. Literally kyekyo kye tukola era ky'osobola okuba ate ng'okola right now nosobola okuba ate ng'olaba bakikukolera but especially abantu abali mu North America, abantu abali mu Europe, abantu abali e Uganda n'abantu abali mu kyombo ky'Obuwarabu. For real this is not for you but North America and Europe then tusobola okuba tukikola era tusobola okuba tutandikirawo mpola mpola. So bwana Kaye naffe munange njagala okubaza abantu abakozesa product za Fatia Lujja gwena ng'oli mu nsi yonna Buwarabu, America, UK, ludda oba mu Uganda ng'oyagala kusala lubuto ng'olubuto lunene oba oli mukyalo oli mukazi tulina kupatia product akajaani k'osobola okunywako. Akajaani ako okanywa kasala busazi lubuto osegeera ate oba muwala ng'oyagala kukola kafiga genda ku mitimbagano gya Fatia Lujja olabeko ku bantu abamu betutimbye abatukkiriza okubatimba nga bakosezzaako oli n'akolamu kafiga ka hips. Fatia Lujja alina ebirungo ebyo oba ozadde omwana between mwaka 10 n'emyaka 7 tulina obuugi nga buli organic bukola bulungi nnyo. Leka omwana wo kuba malnourished anywa akuugi nga kali tested nga kuugi kalungi. Okola otya? Genda ku Facebook teeka mu Fatia Lujja ojja kuba omulaba n'essimu ze kweziri oba genda ku TikTok teeka mu Fatia Lujja official ojja kuba obiraba oba sindika ku WhatsApp 0704 49 439 gamba njagala kajaani oba 0701 49 40 39 zonna product mu nsi yonna tudelivaringa kyekyo. Okay. Gwe tulina bamuyita Coco Champagne na musisinkana mu Canada wano mu kusookera ddala nze nali simutegedde naye mupostinga nali n'ekifaananyi kye neekubiza naye Jibula n'ampeereza message nakiteeka ku status nanga ono ogweekubye naye ekyogamba oyo omumanyi koze namusanze nagamba
omusajja oyo yayimbira wali otegeera wali otegeera music we ne mugamba yani ye jukira Ibula be bakulu ba kati zenga sina sinategera muntu be bali myaka gye Ibula be bakulu ba bano kati genda maasi nze nali sinabategeera kuko Ibula wambuuze ne mugamba yani nanga akankweleza ko limbale lumu olabe nga mpereza olimba la Hilda Mani ne koko nga kuliko ekigambo koko champagne kuba akayimba ngero lya campus gayo kuze olimba nalulira abanyo netegereza omuntu nagwenda badde naye ninga mbalindako nanga oyo omusajja abonyebonye mu lwagona abonyebonye so I'm so humbled okuwatenga ntudde naye waneno and another thing you are one of the rasters njakugamba rasters abali so humble abata wabanga tunaba kunyonyola profile yo tusaba mutegeera nyo kitesi omuntu akulaba nze nondaba yinze gundi chi askakana nasoka akutegeera wo mutegeera de na receiving agapo bogeza ko kwata mu receiving asitukwaniriza ko Nataka programu eno kubanga bannayuganda abamu bambi abaze ku mitimbagano twogera basobola kifuna omukulu ono gwe tulese tuli wano Canada banaite tuli mukati omukulu ono yakuba oluyimba ne Hilda Man baluyita Campus Girl genda mu YouTube teeka muti Campus Girl ojja tegeera kati nendala kati gotandika ku Campus Girl endala ojja zitegeera kati it was a hit kubirobya ngeko tuzi autorogana mu club ne batakuba Campus Girl amayimba ga ekinyumira mu luyimba amarobozi gali kyecho ebidong yani yakolo luyimbo lubanaye oluyimbo bamuyitanga Ken Lubulu wamwamulira ko producer Ken Lubulu yali mu mukasiukira olwalero era tadde bali babiri ba producer wali omulala bamuyita kankusali kirimi mwana kaye kimuleseza tulewa wantaseeko ne mekufuukira dala green nga atalina kyamanyi mu nsi muno kati ogwange nja kuwuliriza nnyo naye njagala ebeere kubanga ekizibu kye tulina ku mmwe nti tetwafuna wabu akaivu yammwe ku real stories zammwe ze mwakola olaba n'abo abaana ba Arapata bayimba abadda mulimba ba Bread and Butter nabo obatula wansi n'obanyonyola tobafunanga naye otula wansi n'obanyonyola magulu abo baani stories ze bayitamu nga bakubeza ennyimba tewali alina story yaabwe entuufu kati wetufuna ku mmwe era kati gino emitimbagano kakala mu gituyambye kati yena akayivu yammwe kati omuntu era kyenebaza Mukama tulina abayimbi betulabye nga bazze ku mitimbagano people nabo mulembe guno ne ba appreciating your talent ne baddamu nze neewunyanga kazibe kapo yagamba bannaye nali sikola nko show yange mitimbagano gye gimu ya miti abantu bagaye omusajja ono muyimbi ebyaddala kati waliwo agenda okunoonya kati ndimba kiri boogera guteka muti campus kosa C njujikira bulungi yali CAMPUS Campus Girl remember then ne YouTube wali mu bitegeero bato wategeera nyimbo za contribute YouTube yaliwo naye nga nzibu nnyo abagitegeera by then because 2004 5 6 yali introduced naye nga okujja kusisinga tetulina amasimu ga smartphone awe DJ Lukomu yabakubira awe abalira yalingana bakulu babano kyogere botyo bakulu babano be bayambanga bali mu wandege y'omu bali ku majestic bali abo oliriza bwe bali kakati abasajja abo ogere buli kimu kati twalingana tugenda nokuzaayo jasula kwa tutandikidde wano jasi kwekyo waliwo Big FX yatukubiranga ebintu ebyo nga bebaterayo music naye nga akasente oba tokalina kati ulirize ekintu kino nanti ngenda okugamba gwe tobuuza twafuniranga wa kati omuyimbi yaleetanga oluyimba kati ng'omwana omusanga jjukira mu tawuni abaana babanga bageze bategera ku bintu omuyimbi najja ng'oluyimba lukuba naye agagenda ku mitimbagano wallahi nga gwe agenda odufunamu naye ng'alina okusasula kyova banze wensanga abayimbi nga bano n'abamu nalwakawo abaalumba DJ Likomu nengenda DJ Likomu lema kwogeza malala kubanga
at least obugagga kubolina nachi bali bantu bana ate nga basasulanga ng'oyagamba ngenda kukolera ki whatever oyagala kwera nti yennyini eyo nga rights ezo zonna ziba z'oyo uploadinze kati wenda tolima nengamba kaye gwamanye ebyo bya internet bintaminyi kaye yakola buli kimu rights nafuna akasente kati gwogenda n'olaba kugamba genda oteekemu bwoti ne bwoti weerabanga essanyu olifuna ogamba ngeze international naye nga rights ono yakola ki yafuna n'okugaggawala so bwe kityo ekyali nekitwala emyaka nga 7 awo nga teri yabuuse yes ng'omanyi nti DJ Ericom yatuukako nga tuli awo mu town kyevola era olubona linyumya ne Jeff DJ Ericom yatuuka nga kabaka nyera kati Ericom nga ba Jeff kati of course twaberangawo abo abaana bali mu kasente of course Jeff ye yali abitegeera of course ngawo emyaka giseekwe naye nga Ericom mwata n'okukagweta obuusa bafaala nga wakola n'omuyimbi because of course ebiseera ebyo abayimbi abamu of course wamulabanga nga w'amaanyi naye nga n'abamu ate toddamu balaba ejjukire ono nga wagambye amasimu bitya abayimbi by that time twabasanganga ku studios ng'omulaba awo oluusi oluyimba lukubye toddamu mulaba omunoonya nze nanoonyako omuvubuka eyayimba neziza bafana ono bamuyita yiyamuze ngenda omulaba nga time eyiseewo kati ate nantama butami kubanga nalina kyemuleetedde kati bambi ngenda omutuukako bambi kyesitategeera nti yali depressed nga taagala kuwuliriza taagala kukola kinene sente zange ntambule kubanga ti nga ndaba ate ayiwa amayinja kati naye koko gwani kyekisinga obukulu tutandikiddeko mu maaso naye tugenda kuddawo ndi Rastaman ndi humble ndi muyimbi ndi muzadde ndi musajja Munnayuganda yakyadde Canada wano era bulijjo mbalaba era neegomba nnyo emirimu gye mukola baganda bange mbasiima nnyo one love YouTube zammwe zonna tuzifollowinga tubaagala bye mukola byonna bintu by'amaanyi kyemwongedde ku ggwanga Uganda kinene nnyo mwebale kujja mwebale kubeerawo temuwuliriza bigambo bye bantu boogera no bye mukola byonna byongerayo ensi yaffe Uganda mwebale kuba bakabi amaanyi anze Koko Champagne omuyimbi eyaliko omuyimbi owakabi edda kati nenvaako nensitagolinga nenkola ki naye wendi mpola era nga kemunoonyezaako baganda bange nemundeeta story yange mpanvu simanyi wenyinza tutandika kati tutandikire naye nga nnene Koko waliwo omuntu eyandyagadde okumanya if you don't mind oba kibi nnyo osobola kireka kyemumbuuza kyonna I'm willing to answer ng'oggyeko Koko erinnya osobola bagamba gali agokika bampita Mutumba kati kubanga ndi wano e Canada nti okwogera amannya gonna naye nga bampita Mutumba bakuzaddewa babaziikawa banziika Busoga yaman nyako bajjajja bange bave egundi emusita nyina emisaayi n'ensinjiro nayo nvaayo amanyi kakalamu tugenda muleko manyi yavuwamu eri nakasongola sinakasongola bakayunga nze wonna esinjiro Masaka Namutumba Busoga wa so kati Koko nze nyina wenjagala okutuuka naye nyina wenjagala okumanya kati ozaaliddwa tuyiseemu awo nti nzaaliddwa bwe nti kati komaawo naye tunnyonnyola ovooti eyo okwatagana ne bano tulisaawo nga era baali bewali nabo atandike bwe nti tudde mu hiti yaffe nali musambi wa mupiira Busoga mu Kampala ntandika omupiira e Busoga nzija nsamba omupiira bwe mpeza emyaka 16 nenjoininga tiimu y'omupiira ibagiyita Iganga Town Council nenveeyo nenzija Bweyogerere nensamba ku Bweyogerere United yali amaanyi nensamba ku Bweyogerere United nengenda mu secondary olwo nga nyingidde secondary nensoma ekireka awo Cliff College nenva ekireka nensamba omupiira gwa region ya Kira nensamba nnyo kati ntandika omuziki oguwuliriza dancehall mu 1994 1994 mpuliriza nnyimba za Jamaica Chakadema San Pliers mpuliriza 1994 bwe twakulesa edda olwo nga ntandise olwo kati ntandise nali dansa
mukireko omwo nga nzina naye nga nzina bya break dance bwentyo naye nga njagala nnyo music wa Jamaica nempuliriza aba Jamaica kati mu 1996 nenjoining abasajja bali kirekawo ku DJ MX baddanyumiza oba temubajjukira nemputandika okuwuliriza Menton Summer n'Orlando Orlando waffe wano Orlando netujjafunako ne Orlando naye story nga nti ekizibu ky'Orlando emyaka naye agirya buli kati agigaya bugaya asobola butatugamba nti wa 90 gye yatandika okuyimba kyekizibu papa akutumidde kati kamba salire story in short naye era togisala nnyo sigisala nnyo kati bwe nvaawo ntandika omupiira nsamba omupiira bwe nnyimba mu 90 no tuli mu 1996 ogambe 1996 95 nsamba omupiira bwe mpuliriza music oli osambira wa oli kireka olwo nga nzize bwegere ku United oli mu second row nga nyingide senior 1 I think I had to senior 1 no nali mu vaka P7 oba myaka nti minene ate kati tofaayo bajja tandika ogibalaba tandika wano osamba omupiira ne nsamba omupiira ne ba Robert Sentongo bakodo oyo kati member wa parliament wanakifuma banupu sajja wange nnyo one love big up ne ba Walusimbi nsamba omupiira bwe nnyimba nsamba bwe nnyimba yimba wa mubala nyimbo muziki ku biseera ebyo twalinga baala ze nyimbamu olw'ensonga nali nkola ompulira nali nkola ku bidrive Wisdom kaya agenda kujja big up on yourself Kakalama agenda kubeerayo okitegeera nga mwe abayimbi nkola ki nze mpita mu kireko munembo yegere okimanyi 96 ekyo kyali okola we nasooka okulabira nva nnungi shira nali nva nga ndi primary nali nva bagita batya nakibo bulu kati tujja bwe nti nkena mirembe ngenda bukesa wanzu otuse kakati ogenda tuwa ebyo rekolia tuwali kunana kuswani endala wanu tuteeke wano andi kakati kati wamadi tujja gisula ngenda kuza tobola ndwendi ndistede nva nnungi yajja ku Fuso ngalake dubajje nva no primary bwe sobola abantu tebakola kakalamu nze nakula nensinga nva nnungi ndi primary kati nyambo wamulabye ku show ya ngoma yaloko kamuna nva nnungi muvena ko yaleta kanda bongman ekawala kino nakyo nkyogedde goyo nva nnungi nze sira kakalamu teri bawala balungi nze abawala be nalinda bya balungi mu Uganda omu ku ye nva nnungi very true Winnie Munyenga very true buli abaka nabe nebyana byali omu kaseera kamwe kati nva nnungi nzira gwe towerabira wokomye ndwendi ndistede nva nnungi ono byagambye ebyagundi ebya MCing ku drive nva nnungi ye muwale yasooka bamuwambaza Patra 96 n'alinya ku Fuso waggulu Fuso neve bukesanga kira na mirembe nabanga azina buzinyi ku nyumba za Rakodube abantu ne abakozi bwe bati iyo bayazina agira kiwato ali waggulunga mweru jika mweru kawula katono ne baddira police neva ku CPS nejja nayimiriza Fuso awo ku Namirembe nga baze kwata muwala ogu ali waggulu ali era bamukwata ne bamutwalira waggulu bwe bati nva nnungi katono yakola scene awo chovola Peter Sematimba agenda okutandika CBS oba whatever yamunoonya oyo muwala ye kugamba yakola ekintu ekitabanga ebyo ebiseera bayira mu bannayuganda bali wano nga mu Uganda okwambala mini ng'oli muwala ng'osobola okwambula teganga kyali kibi nnyo so ekyo nze yesini gye njukira ku ekyo kyogambye nti walinga oyimba kumbe walinga olanga nanga bulazi nga abantu bakola olanze Fuso so munnange nyingira secondary nangenda ku ssomero baliyita Seroma Christian Academy Seroma yabagitanga Africana by then Africana agenda kulya leitambo musajja mumuleka asooka azoge tuogere emboozi eno omuntu wabanyi ng'oli alya biwulikika bubi nabirabaawo biwulikika bubi okutegera era lwakwanze kano ngenda nkassa wansi ako kakati munnange olwo nva mu kireka nyingira Africana Whiteland College
School of Music. Essomero eryo lyali lya Ssemakula. Kubuuza musajja gwe erya ssomero waligenda motya. Manga nzaawo nali ntanze okutegeera ntandise senior 1. Aha. Weebale nnyo. Ikakalamu. Olyo essomero lyo oliddeko. Otegedde essomero lyayogedde. Seroma kati baliyita Seroma Saawe. Kansanga Liri Mukono Kyetumaawo. nze manye Kansanga. Kati buli muyimbi yenna gwolaba Mosh bani bona Kyogere bulungi omuyimbi ategeerekekako. kati yenna Mukono Mukono kweri essomero. Kweri essomero what your music something Omusajja nannyini essomero eryo yali ayagala nnyo entertainment. Kati nga buli weekend mu mwezi ng'atuleeterayo kye bayitanga kadanke. Kati waliwo omuvubuka gwe bayita Sebatta Roni oba mumanyi ye manager wa kadanke Uganda. Oba yagenda wa bannange omusajja twasoma naye yajja akagambo kadanke. Bayita isoko nnyonnyole naye waliwo atakitegeera kadanke bayita ekyogere waliwo omusajja akyesibako ennyo alina lebo mu Uganda. Yoyo yakatwala kaali kagambo ka oli yakatwala butwazi omutegedde alina lebo studio alina lebo yatwala kadanke naye nga edda oyo no gwayogerako fe abaali awo mu town gwe twasooka okulaba nga kigambo kadanke tugenda mu kadanke okimanyi kadanke kinnyonnyola abatuulizaawo kadanke kwe kutegeka akavuluko noleeta abayimbi ne ba muziki ne bamala ne bazina abantu ne bazina. The thing was after performance yes mubera mu disco mwe sinyo bano ne munyumirwa amazo performinga kati ate ne mutandika kuzina shewedde kakalamu amazo performinga kayamaze ko kamaze ne mutandika kuba dance kadanke. So then iyo jensa omusajja wa lebo gitegedde ye Uganda yakyesibako namala ku TV nga sagala ntalo era kituufu. So munnange ku African eyo nentandikira ddala okuyimba nenfuna Tigani yali mwana muto ne muleeta Henry Tigani okubuziza balina kadanke eno she nagwa tulabika tugenda gikolamu party bbiri bannawe weena kadanke wano Henry sitegedde naawe ate nyo tegero singa bali ku Africana omusajja aleetanga nnyo kadanke mu mwezi hotel Africana ku Africana somero ati zinali MC already ngandi established MC Mukono bampitanga Cox MC era abasajja abasinga abakadde bamanyinga Cox. Kati nzija Cox nendifuula Coco Champagne nga nange olwo njagala nkyuse Cox waliwo muyimbi omulala bamitanga Cox nga sagala kontane mu kati ninga Cox kankole Coco kuba mpuliriza nnyo Kokoti waliwo mu Jamaica omusajja yafa bamitanga Kokoti nga nyimba nnyo eddoboozi ya Kokoti ne Buju Banton kati ningamba kaneyite Coco naye Coco eneyita Coco ate Coco mu Jamaica kanyongereko ka champagne akona kakopa ku Bobby yagamba wine ze ningamba zikankoleka champagne okitegedde Kotokora Coco wine ka champagne era linyeryo we natuuka makerere nga ntandise okukola ennyo. wasoma mumalako ngololi dotasa okubeera established n'osoma bulungi nnyo. Nasoma pake Makerere neve Makerere nengana ne kwa MCA nekola tourism and hotel management eyo tujja tuukayo. Kati oleeta Henry Tigani nga kato kati kaya alina byambuuza bye mbadde saagala bireka nti kadanke muva kadanke biki abayimbi bano bonna bengenda okumenyera wammanga abamu sibajjukira abamu mbajjukira bajjanga ku Africana okuperforminga kyongere ku South Africa onogera Africa tujagamba hotel Seroma kangambe Seroma vakati essomero bamanyi Seroma byali Africana juka Africana Whiteland College ne bajigula abalokole ne focus Seroma Christian Academy. Omukyala yajigula omulokole nanyi Seroma wa Seminti webale nnyo wekansanga Seminti wa Seroma ali walingo ogenda ku biwologoma ere Mukono ku Entebbe Road tuli mu town Entebbe Road ajja kudda manyi bungamba tugenda ate tubuddemu tuli tugatta Mukono ne Kampala kale kati kanzire kankuze Mukono abayimbi bano wammanga waliwo Gento P oba mumanyi yayimba ne Steve Jean golina okuba mumanyi indako nabagere kalabise simanyi ate bagamba Steve Semboga bisanyi bimbunye oli akuda abiwe mahema adaloba so you guys oyo yakuba mu ragga mu luyimba Steve Jean ananagira bagamba naye yayimba Steve yayimba
Steve Jini ananagira bwati. Ananagira ayogera. Gwe kakalamu. Eno interview ojiteka mbintu. Kati gwe. Steve Jini watuuka ate okuyimba. Okuyimba tananagira. Era nali nze ndowooza abyekoza. Twagenda kaawe yafuira mu ngato za bebembu eziwunya. Tete. Amase okomaleyo bwali. Jet ogambye bamita ji kati oli bamita Gentle P. Kati sawa neita Gentle Jamal. Kamba bulira abayimbi be. To establishing na be kintu. Kati that was 1998 98 osanga bana bayimbi obasanga ovudde ku Africa na tujitegeera ndi ku Africa na tuli nabo bajjanga Africa tena focus Seroma tukuba Gentle P, Boys in September, muri Kasikasi V, mulimu Henry Tigani, bobo nabona bali bana batono. Buchaman yajjanga, Buchaman wa Jolo n'enjoying ekibiina kye bayita Buju Banton family. Buchaman yali ajja kubanga kadanke ekyo era mbadde neewunyiza nze nali nkuba Buju eddoboozi lya Buju nga nkuba Raga kati nga nze bampa microphone naye nga bano abaana abato tebaba microphone naye nga wetudde mu ddoomu eno mulimu akaana akakuba Vegas ka Henry Tigan kakakuba na 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 kill me no ngama the guys kagamba tujja kuba kati yalina munne bamuyitanga JB6 bali babiri nga bayimba ne JB6 omu akuba Raga ono alikuba Melody kati batuuka batuwa microphone koko champagne next bichi kati ngangenda nyimba ku stage nga nkuba nyimba za nga nkube nyimba sadi tezali zai kaitwa kubanga instrumento of course ebiseera nenkuba instrumento ya Biniman bagita shaken vibes pam 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 isomero originality kati nefuna chance olokwa nali munene mu kusomero oledenga ngamba Wolan pull it down Nicola upon my young brethren Henry Tigan najja nemukwasa omuzinda limba kuki ku track yange mama okuva olwo Tigani nafuka omumanyifu mu ssomero Tigani n'amanyika essomero Henry Tigani n'akuba era omwana oyo omwagala nnyo naye ne yabeera ku show agamba nze omuntu yankwasa microphone yali koko champagne ku ssomero African kati ate nange yampa inspiration ey'amaanyi yali Gentle kuba Gentle ate yali mukulu waffe Gentle n'atutwala kati wajjanga bano moshi omujjukira waliwo DJ Mosh ono Mosh no Mr Mosh muveeko naye waliwo Mosh owedde yakubanga Buji bamugamba ku Africana waliwo akasajja akalinga akanyarwanda era kaleka kali kanyarwanda kali kalungi nnyo nga bawala bakagala nnyo akavubuka kayimba ku gundi eno restaurant wetuvaako wano tugenda kudda party bbiri Mosh oyo yatubba nanyiga nnyo tuba ku Cineplex abalimu abagagga kati nga eri restaurant bagita bata DV8 nga balina okulinda babalabye movie bataliwo ku DV8 kayina kuba DV8 noira ne Buchaman kati nno wuliriza tuvaayo ko Mosh oyo era nze ndi musandi mugawa baka miliyoni katukirya nga birthday ya Buji Banton kati balinza abagagga baba kayamanye ebintu bino bulungi era that is what I want yali ya musajja yali Rastang oba mu Jamaica kati omusajja oyo ba Blood Brothers awe bakunganyanga ne tugenda ku Swampies ekansanga kati oyo Mosh mutegerera wa okumanya yanyiza katujja nze nali simanyi ngolo Jose Chameleone bakyamuyita oba Jose talina ya Chameleone yabera DJ Jose kati nga waberawo birthday bana basajja kumaba bali bakai ya Buji Banton Jose amitagala Ragaman Jose MC Jose katujja ndine Gideon nino oyo mukulu wa kati wakwa kati abantu bamanyinze mukulu kakati nga ku birthday bonna abayimbi nga basatu bagenda kuyimba oluyimba lumu champion lwa Buji kati ku birthday kati bayimba bagenda basalako kusigalako Jose noyo omusajja Mosh yali actually munyarwanda yali handisa yali kavuka katono nga akuba Buju neka kuba Buju kati fenga bali mu audience tulina abantu babiri tulina okulonda ku Mosh ne Jose
Chameleone. Naye byaddala ngenda kugamba Moshi yasinga ku Jose ekisooka kunyirira kubanga ne Chameleone yakuba buji kati abasajja pene ntugamba oli omuvubuka oli ate kambabulira abawala bonna ne bagamba abantu abakubye Moshi abantu abakubye buju e Uganda awo abakuba buju eddoboozi lya buju baali bangi naye Moshi yakuba buju birthday y'omwaka ogwo kankubulire kati yalaga wuuza kati ono yamanyi takyali Moshi yambulako Moshi wawangula afuna night ku Chase Johnson ye Nankulabye kati ye Nankulabye yali wano nga naye waliwo ekisisire kyabeeranga side eri ngero babeerawo lwakumeko ye Moshi naye kyatta Moshi engeri gye yali anyi omuvubuka yali anyirira ngalinga DJ Bet nga munyarwanda bwati mweru alinga gwe mutonotono wagunga yakula mu bwayimba nga kuba olabo luimba champion yakubanga ennyimba kati ekyamutanze kati nkubulira Sirimu yenna jali nzoba yafa batakola ku bakazi etabasuka ino kuba jali naye alaka jali naye chobola talent gyayina sebo ngogenda era bano ekyabayamba Chemindoza nekyayamba Chameleone obutafa that time yetalabika nnyo bulungi kati Moshi yali mulungi Amiri Nigo besega nali bizibu I know kati kankubulire chaliwa kemo bingi nze kankubulire nze omuntu gwe neewuunya ku baali banyirira Mr. Moshi yali ebange musingo bajja okudde yali musinga naye akubalwaga amulala yali azinanga Asha koke emyaka gyali gimazo yitawo sijja mmwe Michael Ross oba abavuka bali banyirya ne batafa that time nze era Katonda mwebaza kwa abaana era nze wenda bamwe temwala bakwe musikatsi we yali anyirira yalinga omwana omuto emyaka 13 ku NWBS nga otanaona genda otomanyi yajjanga oba yakolanga biki yali awo nga afusigala kwempo kati sebo tata nsonyi okuyingira musagala abantu banyingi bagende cha Moshi abantu bamumanye nti ono bayogerako ate bakulwamu baga ati owaye uyogedde nnyo nenjaga mbadde njagala balaga nti ono ku bantu bayogedde bamanyi Henry Tigan nti yavaamu naye bano abataali recording aga Moshi lwaki muyingiddemu baali bamanyi basingako ne ba Chameleone mu competition Moshi yali asinga Chameleone omusajja ng'anyiri bwe nkambye nga mvuka atanyirira nze soogeza feeling soogeza ki Moshi Chameleone naye akimanyi bujuman twayitanga ffe twakola ekibiina kibayita twali basatu twali bana Caesarman Butcherman Caesarman ajja kati ne Caesarman yajja olowanga ajja Caesarman ye yafutukawo oba twali mukono fenna mukono 11 mukono Caesarman naye we mukono kati wali omuvubuka omulala yali akuba buju bamuyitanga Beastman nga tuli bana kata wetu meetinga bugiwugi ekibiina kyamwe kye mwakola kyali mu Caesarman Beastman ate yalagawa Beastman simanyi ali naawe nange ne Butcherman yali president waffe kati no kambuuze Butcherman yajjanga ku ssomero janzija kubanga kibadde kimbuzizabuziza ngolo za soma ogenda kunnimba tasoma teyasoma Africana gundi onyweddemu kubanga Butcherman enyeddemu kati mukoze ekibiina ye mukono then muze mutalo nga temina linnya twayita aba Buju Banton family era ne tukuba awo wetusinkana wetusinkana bugiwugi Amoti bugiwugi yali wakabi ku Jenina Enansana olonga tuva mu Kisumaali tugenda tutandika okuba kirabu zobadombuza nkuba muva mukono nga mugenda Enansana tuva mukono tugenda Enansana ne Butcherman omulema wange oyo nga wakabi nnyo nga ate abantu bamumanyi kati mukono wali ekibiina kibayita si mukono 11 ekyabuki kya Caesarman kya Buju Banton family abayimbi kati nga abantu twe muganda wange nategeera mukono 11 netukuba Jaja Sinasi netukuba Kireka biki njagala okugamba abatuuliza ne Kakalamu lwaki ono agamba Nansana by that time nga kirabu ezivuga ennyo zaali eyo esooka bagitangani Jaja Sinasi ne Jenina nga zerinaanye nno Amoti kabajja Amoti yali emusinga batakula microphone kati nze ndeta ku Jaja Sinasi Jenina mukyala wa Kalimu Hiriki
ekayo ovudde okuvadda obana babede mukyala watali muhirigi yajjanga ngayagala nnyo sister wange yabeeranga UK kali muhirigi banesirangako bantu bayagala n'omusajja yali ayagala omukazi oli Sham omukazi yali wakabe nga mulungi nga mukazi muddugavu kakati tugenda enansana nekaye wona ayingira embozi yono tejja kuggwa katononya ajja kuba mpati bbiri abantu bajja kuwuliza kale mala yakantu kyebadde njagala okugamba kalamu abantu bakitegeere bajja kumulowooza nti ono wakyalo kubanga ayogedde nansana njagadde abantu bakitegeere ti nansana gyayogerako ezo kiraabu kali muhirigi yali nanyini waayo kati taxi yalinga yameka okuva emukono bibiri wali yalinga bisatu then wali bibiri kati nga 500 ne basiza buli omu kawa kati twavange mukono wali mukono Kampala olusi bisatu olusi nga tujja batugamba bano bayimbi twalina bidread biki so nga batuyamba kire ekyo ate Buchamani akubye nnyo Kariuki omwo mu mukono nanze nkubye eri mu Africana manyikiddwa kati we twatukanga kujaja Sinance enansana nga bamanyi muntu ogwo mulema Buchamani yeka temuyingira nga wala midem koko Beastman Caesarman muyingira microphone okuja kava dawa kabamba kali kabambi ngeno akati kankunyumize awanyuma bwawani tumalo batuyimiriza kati ate olina okuyingira okuyita ku banso okuyingira ate olina okulaba amoti ne pade omugenzi rest in peace olina okubalaba okubeere ku listi eyaba bagenda okukola ki kati awo waliwo olusi otalo lw'amaanyi tuwaddeko Buchamani dakiika 5 zokka ate nga tulina instrument nga 3 ze tulina okukuba kati nze nali nfunye track gye bayita tuyingidde nali nfunye engoma nga nina engoma gyetu kuba bagitanga Ragamuffin Girl ng'etambula bulungi nnyo kati we twakuba olimba ne Buchamani nga eringa creativity eyaffe nga naye nga Jamaica olufu by then Jamaica oluki olufu webale kukikkiriza gwamwana gwenkwagala Jamaica olufu by then webale tukola ki mugatta tuwuliriza nyimba za owuliriza Chakademasi nga tosobola naye kati ate tukuba Jamaica olwaddala so bwe tumalaawo nga tumaliza okuyimba nga tuwaddemu ne tukuba ne tukola ne batwagala ne baagala nnyo Bujuba Anthony family ate kati awo buli omu n'akola ki nasasika awo mwasasika tuba tumaliriza siza bannabula nange neneyongerayo n'okusoma nga mukono mwali omwo nga mukono mwali Beastman n'atubulako Buchamani walita ebbanga n'agenda e Nairobi bagende Nairobi nze nesigala nga nkuba omuziki ebiseera bya temwayomba temwakola ki omuyezula bwezu sorry teri yayomba na munne omanyi wavanga emukono bano wetaddemu sente n'olwanira omuzinda olinda kufuuwa olina n'okuwaayo oli bakacapa kyali aliokakuyiseewo bano kyali kibi nnyo sole empaavu eginyumya teyinza kuggwa bwegenda awo bawukanye gwe otuuka otya okugenda solo nze neyongeddeyo n'emisumo gyange niyenze ku university ensomye nfunyemu kawiteeke mpumudde ngenze ku university Makerere nenfunamu kawiteeke nenfumulayo omwaka Bobi ne bajja baparoti ne basoma gw'ofuna liteeke babobi tebaaliyo gwe yabasookayo yes kati ne bajja ate eseeza wali mukulu ku Bobi ndi mukulu wa Bobi baisamu kati naye era tokikuba nnyo ndi mukulu wa Bobi mu myaka naye ng'ate bwe ye president wange wekitegedde ekiri ekyo so nkomyewa nva ku university ofuna liteeke nzirayo nkola ebirala nsamba omupiira ntandika okukola emirimu emirala awo nkomawo nga babobi bagenzi kyegase wasoma nabo nasoma ne paroti ate paroti naye yamala n'afuna liteeke omugenzi paroti wafuna liteeke ate nange nenziramu netutula mu kibiina kyekimu netusoma bwe tukuba omuziki ne Nokricha kozani abakazi ayimba akayimba bakaite ekimuwombera kimukabya yali kyali baffe
awo mukwatagana kati olwo ate kati nsanyusa osanga abayivu maperere olwo nvudde wansi eri mu ghetto gye twali mbozi ze munyumya ziringa ziri script kubana zulyako Bobby nga azogera nempuyako Parrot nga azogera enotiga like yonere muogera jana eringa y'abantu abaza Henry Tigani nti otandika otyo muziki kwa Africana how were you introduced nze bine byange biri ndi straight weight ninga musajja wa noob ebyange tebiri mu bino kudda kubuza ebyange biri bwe biti so chokono musajja bisera byanyumya music nno tanaba kuba tana breaking as in kutandika kuyimba ragga bichi I think so wenjogera 2002 2003 ngokola oluyimba bali betaaga mukasukira nga bakusaba emitwalo 10 n'ejo naye muganda wange emitwalo 15 njikira inagenda nenkola ekikoota eyo nga nkola nnyo nfune emitwalo 15 nkola oluyimba sente zambula kati banda ifa stories nyimyo banjirekeze baina komanje elene jakuba iyo ngenda ku university nsangayo abayimbi kati nsanga Hildaman lweddayo olwosanga bayimbi buto sanga Hildaman bana erindako hoko yaman ekintu kiri kimu kyokka yesebo ndesimanyi nabayimbi omwayimiriranga nenga abaana bajja eno ne ebana aba party yakubiri mukama yamanyi esoose egenze ne yefuula ekizibu nekutukako kakati ngate saze na charge ya amanda malala netisigala tukyagera amaasi yesebo tubera tulikiria so tugende maasi kati twagala artist otuvuga otutuseeko wali wangambye ndi bulala n'ekyokulya kiganyo olw'okuba nfa kakati munnange twakoma wakululi kakati tukomanga Enotigani omusanze ku university mukwataganye ne Hildaman Enotigani namusanga mu secondary manyanga Hildaman olwo musanga ng'akuba ebigoma bye ngate nange nine bigoma baze kwe mudidi bonna nga bonna tuna fena tuliko mudidi music dance and drama awo Bobby avudde ya Bobby atandise okugenda solo graduate nze ye ya graduating anagenda yes Hildaman nga kichotegeze ebigoma zino percussion ebigoma wengamba ebigoma ngama instrumento yana yolo atandika twakolera Orlando mu Fat Drum ajulirako Orlando yali akoze studio Orlando mumanyi Fat Drum Entertainment gena ne studio alimbo olo yali akoze studio twagende Orlando tukola biyimba olumu bwana Orlando tumwetaaga ko wano tujja mwetaaga bw'atamekete mu myaka ate ye oye mukulu wange Orlando mukulu wange muwanye ekitiibwa kati nsanga Hildaman kati kanzire oluko kati ku kinyusi ozeyo ku university omusanza akubaze nange nne nangamba egwe sole ekinemwa story ekimana olibulaga mafina atenze ndi vocalist tukoleyo tukole etandika okolagana naye ne tuba bachali kati kyagamba yeye vocalist Hildaman vocalist nganze nkubalwaga etandika mpola nga aba radio tebanajja netukola kati ffe tutandika okukola ebintu byaffe nitukuba ennyimba awo ku university nasooka akola solo projects zaawo muna amagezi ng'ensi ekututte naye ng'osigala okyagenda mu bitabo omwaka ki omukwatagana n'oyo musajja tutagala 2004 awo nali ntegeera 2004 Kampala awo nali ntegeera kati 2004 tutandikaga yalina oluyimba lwe yakola ennyimba ze yasooka okukola naye nga tezikola nnyo then n'akola oluyimba lwe bayita Double Bed Mazongoto 2005 awo nga omulya nga mwogera bwogezi nga tuli fenna mukoze ekibiina ekyamulu kati nkubuulira kati kankunnyonnyole katono nnyo oluyimba Double Bed Mazongoto alukolerawa kati nkujjira nze naye nga nze nalina abayimbi kakalaamu nze singa ndi mugagga nnyo ng'obeera olinaga waliwo omwana bw'omusasulira kiba kiwedde naye nga n'abamu bansuubiza bankubirayo era naye ndowooza nange mbanje ku bayimbi Hildaman ajja ku studio bonakyayogera balina n'entala awo neuno balaneeke baani abo balaneeke wa juzi balaneeko bino bya juzi byenjogerako bikadde waliwo omuvubuka andeeta alina studio bagita Hope Studio Kasubi yes kalotegedde nti nkimanyi onamanyi omuvubuka oyo yali asabira ku Glory of Christ Church nze kakalaamu
Gwego baba jijo. Inza kubaza ne omuntu agamba nti ngawo Olwo muganda wa Kapalaga Baby. Ge bayita David. Yes. Producer. Yakola oluyimbo olwo. Very good. Kati uli naye mu Hope Studio. Mu Hope. Naye omuvubuka yali omumpi oyo. Yo bamuyita Nerinyandi Rabidde Manze. Yali akuba na nanga mu Glory of Christ Church. Ofa Brian. Erinya Mukama ligenze muvubuka mumpi bwati mulokole nnyo n'okunsinga. Balokole kati nze nzijjamuwa. Nze mweche mutamanya era kyebula waliwo ne studio ng'ogenda kusanga Glory of Christ Church walimu bagayi ba producer naye nga bakuleeta kaye. Sasireko ku masannyalaze kwe kulaba Gravity yajja bwati okulikodinga naye ebyaddala nga bayimbi bajjawo naye ng'ebyaddala studio mubeera ubeezi nakunayo bano basasula kino sola baka computer n'obuzindaalo kati ffe ababeeranga behind ng'okwatibwa ekisa olaba abayimbi naye nanyi studio nakamwana amasannyalaze mwana rent kati Hope Studio bwenjimanyira bwentu kati omusajja oyo ajja okulikodinga naye mmwe temwategeera era kati mulina twebaze nnyo tewaliwo abaagiyimirizanga wate mwe mutaategeera abaalimu otegedde kakalamu kati kambuuzeeko bino binalaba omugenzi Masterport byali ayogera nti baatambulanga ebigere nga bagenda Nansana ne Buchaman ebyo byonna story ogirimu byonna bituufu n'abasirikale aba City Council babibayitanga ba KCC by then nga batugoba omusolo ekiro nga tukomawo ku makyao kwatatambulanga nga tetulina ssente ng'olina okujja ku taxis olusi ze batumanyi batuze ewaka okitegeera ebiseera ebyo nga bakyakwata omusolo nga bakubuuza kitambulisho wapi kitambulisho kati ekyattaasa olumu bankwata nga mbagamba ne mukama wange oli Buchaman najja n'omuggo nga ffe mutuleke tuli bayimbi biki ate ono akyali ku ssomero biki ne banjimba jeke ne mbesikako nenkola ki ebiseera bado tiyayogera ebintu bituufu byonna kati otegedde nti bana basajja kyobola nze respecting abayimbi beddaabo bakola foundation ate mbiseera bye batasuubira nga tewali social media tewali ki olina kubeera ku radio si nyingi n'okuba oluyimba mu studio kizibu kati nze nkugambye mwe mwajjanga ze studio ezo nze nsobola okumenyerayo abantu nga ffe twabeeranga ozenbo tulaba bayimbi kati bano ba producer ne tusasula studio zammwe kubanga first of all batugambanga mwana waliwo oli omwana amanyi okuyimba sente twamugaye bwesi yaleese emitwalo 3 kati mwabajja obuzimmwe nga toyagala na muyimbi kale kumanya nga n'omuyimbi tategedde kituufu nti nno waliwo ate abali background eno abakyesaamu omanyi nti nno Bobby wakola studio twageranga ne tubeera wali nga tenakwatayo ng'avudde ali ku Dream n'ebyaliwo Fire Records kati buli studio ezo ezaabeerangawo ffe twandibadde ba executive producer twabeeranga noga mwana anti warranty omusajja zaatubanja kati ne tuzesoloozaamo naye nga togenda kulikodinga so but wenda waddawo bed mazongo of course tosobola bibajjukiza agamba nze nagamba osasule kati munnange bed ekuba muli naye mukasubi yagikola na mulokole kati bwakuba oluyimba olwo ng'olwo ndi bweyogerera ewaffe bweyogerera awo so nga yate Yudaman yabeerawa Yudaman nga abeera mu hostel e Makerere mu kikoni awo yakuba hiti nga akyalina mu hostel nga kati amala okusoma bwati n'agenda upgrading e Nairobi oluyimba lugenda okukwata nga tali mu ggwanga naye nga tulutambuza ku ground nga ntambuza oluyimba akomawo tukola video era mu video ndowanda okugamba nti nze kyestajjukira yo video eyo yakolebwa etya video twagikolera ku MDD kuba tetwali na majja kati twalina bakyali baffe ba Deriki wa DCR ne Kayemba Kayemba solo DCR yali ekola video zaffe wali erubaga ati eyo DCR namba DCR Deriki Nampala Yusufu Nampala waffe gutoka ne kusimba Nampala oyo ne Kayemba solo kati Kayemba solo yatwala ffe ewa Deriki nagaba bana bali yala bakolere ka video wakali ka mitwala 25 bamwe kasijjukira era Yudaman nafuna bachalibe ne bakola ki ne bakwata double bed ekitanda mwakijjawa ekitanda twagenda ku university hostel za university eyo abana bapangisa tukolere eyo
ew'omuntu omu saagala mwatuukiriza ane woyogera we ate kati netukola ebimuli netunoonya omuwala anaakola nga campus girl nga buli muwala asaba 6,500 double bed gundi sorry mu double bed anaakola omuwala anaabeera mu double bed ekitanda nga vixen abawala nga babbeeyi 5,500 kaye twanoonya nga bawala akyogere nakiteeka kati nga tunoonya taliwa mu kwakakaaga mutwalo temuseka baganda bange massive hit yatu kati waliwo omuwala twalisoma naye yali kyali wange nako nawe seke abana babbeeyi 5,500 so funa omuwala mukwano gwange bamuyita Fiona namugamba Fiona jangu mwana otubeereko mu video nze sibyagala ebyo nemugamba ku lwange kululwo video yani koze yakyaliwa bamuyita Hildaman munampa sente meka koze it is on me okay because it's you tugende munandabirayo kyemunandabirayo kyonna anything ekiwala kikwano kyange nnyo era Fiona baje oli big up on yourself kati nga tukitwala nga tukibeera mu vidiyo biki nga bwe byali vidiyo neekwata Hildaman n'akuba hiti ku Sabrina eyo nga tugironkinga kati ng'omuntu mungi that was my first video okubeeramu eyo ya campus naye mbuuza mwali mumaze okukwatagana ne Hildaman mukoze projects zammwe Hildaman yakoze ezizingo naye ng'era mukyakwatagana nga tuli wamu naye ng'era tezikwatayo ziye zammwe tezinakwatayo kati akoze double bed mazongoto agenze Nairobi yes eno nesigala ku ground otambuza luyimba ntambuza ku Majestic waba Trajes waba witi mumugamba ko mukoze video kati aba akyasoma eri nga muganda wange era mukyala woyo gwalina webale that is the thing olabe ka story azizi baba njakunyimiza omusajja go twanoonya atunoonyeza azizi ngolimba lukutte Kampala lukutte buli wamu genda mu mukyala we gwalina bamuyita Sise yakola kyamanyi nnyo okulaba akola mu banka yakolako mu banka naye simanyi oba akyakola yamujja ku university era Sise ayimiriddewo nnyo okusalawo nno ne tufuna omukazi omuntu akutegeera eyo family sigirinaako buzibu nnungi nnyo so Sise n'abeerawo buli bangi ne tubeerawo Sise mulokole wammeera mulokole so munnange hiti neekwata ne tulaunchinga ku Africana sorry ku Sabrina's abantu ne bajja bwe bati wabitegeerako Sabrina's church for opposite jimita watoto church edaffe twagiyitanga KPC mwamire gasolo kukkiriza ogenda mu bivulu kati ya producing oluyimba olwo ekyennaku atuuka kuyingira kati tubateeke mu kamera mu abo banyumya bafe bituleme kati munyumya kati omwana David atuuka okuyingira ekivulu ekyo babounce bamukuba ebweru producer yalukuba nga musiiwuufu nga naffe twali abasiiwuufu okitegeera omanyiza ebyange mbyogera nga tosobola ng'ayambala yakuba ekikalu omanyi nga bantu abali hambo akuba ekikalu nemulwakinga luyimba lumu lwali lumu bwe lute Kampala balonkinga ng'alubamu luyimba olwo naye buli omu double bed omuyimbi ng'asobola okujja n'ayimba oluyimba lw'ehit emirundi nga 8 kati nze nfuuka famous ku byalo byaffe egyo nalitambule lwa luyimba lwa olwo double bed lwa video double bed mazungu nga gwakaddamu double bed okitegeera kati bageno twakulabye ku TV twakulabye sitwaka nga akuba ku late show twakulabyeko nga gundi biki ebyo okitegeera ninga yamaana olwo nange nandiza kubimba mwali mukubye Shoko Sabrina's tukubye Shoko Sabrina's obadde otugamba amajagaze producer nga tekanajja era kyembadde ndokubuuza producer bamubouncing akubire Hildaman omugole ndi wano biki Hildaman takwata simu kuba tasobola koko ndi bweru naye baŋŋaanye koze ani akuganye nga gwe wakola hit ye nfulumyemu ngenze nfuluma nange baagala kumbouncing ate omugole n'abasiiwuufu
ate ekifo kya Hope Mukasa balugezigezi Kati, Sabrina. oba yali Kayemba Hope oba Mukasa. either Nampala oba Kayemba yaje nagamba koko mwe abagenda ku stage nga bano baganye gundi okuyimba ne mukwata ne tuyingira nayingira kati yayita ina transport ataddayo ate nga nange sirina majaga kola ki gamuwa nali sigaza mu 10 zangu bannya imyonyimyanga shewedde byenyimya lo kati nga shewe tukubye sho ewedde buli omwe akuddaka tewali transport naye nga producer wa phone angamba olina mukozi nzizaayo agamba kandabe naye linda mutula ani yali akunganyiza sente tunnyonnyole ku bya sente ebyo kuba simanyi oba byabatabula Hope Mukasa oba Sabrina yeguze oba mwali musolooza ku mulyango waliwo omusajja bamutanga MJ simanyi oba akyali yali mutegesi wa bivulu wamuwulirako MJ yo kati ate simu yali MJ twali kati yabatekanga ebivulu ebyo kati ebyesente ebyo saategeera ani yali atutegese officially fogwaffe gwali gwakukola ki naye sise mukyala wa Hitaman yali mugezi be bali mu kwata sente so nga tebasobola kujja kubagabira sente de yande so ne tukuba ne tumala producer nakakuba waka producer ne muwayo balwali lukasabdo kali kanje bitere ebikwali alina okulinnyawo 5 10 lumubere mu magezi ate gwonya unfiltered so genda mass so mwaddamu kati okay Hildaman tajja kunyiga tofai yeah showe yagwa ne sise shewedde yes wali wawo okuyitanga nako zimaze okugwa nti bannaye mujje tukwatagane mu kati akafu ebyo tebyalingawo ebyo byali bya kati tukola project ndala tuwafuna ko yaddawo nze saafunako wow naye sikitwala mu bubi nze saali na noma ekinewunsa ku bano bakyali edda abantu ng'essanyu lye kujja ku stage kuyimba kuwulirizibwa kuba kati Hildaman yali afuse sita nga nze kati ntambulira kiki kuye aguze emmotoka nga tamanyi kuvuga nze muyigiriza okuvuga oba yali ki waliwo namulaba nga zene yagula FX big bumper etuyiteekako ebigambo $. temunakola zunguli tetunabakola zunguli hudoolo tutambudde double bed ekubye tufulumya oluyimba lwe bayita campus girl Shedi aluprogramminga Ken Rubwama alumaliriza abali bakabya production kati ate tolaba nti double bed yali heavy heat ne campus girl ate nolwali abba bano bajja ne batula mu kintu bakubiri ebya double bed bali ta campus girl ne bakwata abana engoma ngera ndika kubanga yali eri bagenda mu masomero kaye mu masomero Central Ensaga agamukiibyago nga naye hala musasira abayimbi omyawo abana nga babagoba awo sisi ne bajja ne batusitulanga nenga lugayiba nange ekirooto kyange kituuse mukama nze ekirooto kyange kyajatu bwe nakubanga sho abana b'amasomero nga buli bwengenda mama nyabo banjo bacamula ne bava ne ku misomo bafuwa ne bafuwa ngamba Katonda webale so akajanga okajja ogenda kati ku masomero awo akajanga ntandise ofunayo ekyebiri nga ntandise ofunayo ekyebiri olwo esatu kati nga ntandise okukwata mu kuki nga si kyalina 10 kati nga ntandise okukwatamu ekyebiri ekyesatu ogumu nga tegumbulawo kati wetukuba campus girl ennyo n'agenda e Sudan n'agenda e Nairobi n'agenda batuyite Sudan mulinya nyonyi ani twalinya bus betulinya bus netuuka netupangisa emmotoka ekaya waliwo boda bayita kaya eri wakati wa South Sudan ne Northern Uganda netuyingira netukuba ekivulu nga abasirikale bamundu be bali muli be bati naye nga batufuba bufuyi $. Tubalamu sente nga ze milioni nga 12 eza wano eza Uganda wow olwa bugaga bujjire emyaka mwaka chogo 2008 lindako baba fuwa sente buli omunga bamfuye ziza bamwazigatta wamu bagatta Hildaman n'agenda oleta ya abangi ogenda tutabula twali nze ne Hildaman sho yali yaffe nze ne Hildaman etugenda abasajja ne batufuwa sente ze Sudan tugenda zikyusaamu nga ziri over 12 million shillings mugabana muti kiwato nafuna ka at least awe 15 linda ko ate ninde ki
Bwana nyongerako okumye mboze entami. Nefuna auguze sede. Ndako kasoke kuongere soda. Kaya onaja kumala. Nefuna emitwalo 10 nje nali sifunanga ko mu mizi. Akaja anyisize emboze. Amazima mugatya? Abakola bubi. Tujja kogera. Kati onkoze bubi nnyo kubyoyogera. mujje bannaye tumale show. Temutya. Ndako kati kansoye kubuuza. Kati soko olinde. Kale mboze badde nyimira kuveeri kambuuze. Mukoze show. Sente muzibalira mu hoteli luddawa. Twazibalira mu motoka. Motoka ati kati nze mbuuza muzibalidde mu motoka. Ekibuuzo. Musajja nga yagaggawala ono wagula ne motoka. Canada nzibu. Omulaba engeri gyali akabamu omwaka oguwedde. Canada ekyuka mu budde butono. Kati gwe kambuuze. Wemumala. Ndeko nange ebintu byebyo. Kuba si ogenda woyita Ronaldi. Tabi muyise gano mugulire weeri. Bintu siyanga. Kankubuuze. Mwali babiri mwali nga basatu. Twali babiri. Kati mubaze miliyoni kale mzivamu nga 12. Kati mbuuze ekibuuzo. Sagala otye. Ng'oli abalako 15 ngako. Teyazimpera yazimpera mu basi nga tuli awo ngako ku Bativale olaba Bativale nga tukirira tugenda kuva mu basi nankubira ekikonda awo nangamba endala zigenda mu production igenda kola muziki biki n'ebirala nze nga sirina nnoma yonna. I feel you. Eyo katuveeyo bwe tumala awo tugenda tukuba ennyimba endala kampe. Mr. Agenda eri. Katuge tukuba ennyimba endala. Campus tusoka oyagala kumaliza campus girl. Tumazeemu nyama. Amaanyi ngo temugwamu. Okay 15 wagikola muki. Nagulako engatto kubajjukira olutandisa ofuuka sita abakulaba eno balina okulaba nga tolinga koko abadde eno. Kati nenfunako engatto yali ya mitwalo 4. Yali ya mitwalo 4 nengyesala kuba nengulako no t-shirt nendi brandinga ng'omuntu. I feel you. Never bikyali awo. Bikyali. Kati baredi awe bagira nabo ne bafuuka basita nnyo biki. Bikyali ku campus. Mukyali campus ga. Uncle Gabi. Omusajja ono Gabi soko omuleka kuya recording ojja tula nayo mweka bia. Oyagala kunyumisa ebintu bya myaka 2. I want to sit and ask you some stuff by the way. You are still here? You want to ask you? Now you look like a mayor. He's actually available Thursday at 3:30. Does that work? Yeah, okay. Yeah, that. It's going to be Prince Charles. Is what? Okay. So kakati eyembeera gye twayitamu. Just a little bit banaye tusabayo ko akadakiika. Tumaliriza banaye tumaliriza. Tugende. Obadde okyambuuza. Campus girl. Ebibuuzo nze. Campus girl awe kye 15 kikunywedde. Literally tewali owadde ogamenti awo obugagga bwe bujjira. Yes. According kugwe. Kunze. Walabanga buzze. Nalabanga ntanso funa. Wavaayo Sudani n'okwata ekye 15. Nze actually nyiza okunyiiga naye nyiza obutanyiiga nnyo. Lwaki? Tira pe twabeeranga kusimba awo ne bategeka ebivulu. Yes. Nolabanga birina abantu ne bakwokyayo. Naye nga akasente ako bw'okakwata nga omanyi specifically kavudde kusimba n'okagulamu ekintu banaye kitulako n'ogamba kino kijje kusimba. Naye ayogedde kusimba twakuba simba ebigunda. Twakuba CBS yateekanga ebitobera ebyo nga byakatwakuba ebyo ng'ennyimba zaffe otuuka ku stage nze okuyimbirayo crowd y'abantu abawera emitwalo ng'omukaaga yakyali kimmala. Okitegeera? So abantu mwaina love naye lwakuba emitwalo 14. naye ate omuyaye oli yali yakugatta atya? Ani yenna? Yandikuwaddeyo obubiri. Ate omusinga ali omusinga obukulu. Anti omusajja ono alabika ye yali munaddiini oba waaki oba kiki. Ne munaye kangubula abayimbi nga bano balaba. So ono yekka abayimbi bonna Waldova abedda bw'atula naawe the passion ndowooza baali alina kiri eky'obwakatonda oba kubanga okitegeera passion yaabwe yalinga kuva kugenda ku stage kuyimba they were satisfied with that kubanga
tukirize tugane ne mujje yandibadde mwavu singa tiyavira mu taata we bubi nga tafayo ku bya sente taata we ng'olaba firimu ya mujje nga taata we yakonkutolinga amajja ye nga ayagala kuyimba nze kyali passion kuyimba kumanyikwa kuba we mmanyikwa ndowooza nange Katonda ajja kumpa blessing eyange era neebaza nnyo bonna benzize nkola nabo okuva wansi paka kati paka kummwe awo enva nenkwatagana Idi Kenzo tetunaba temunatwaleeyo basigale galabirabo ebije n'ebirabo ebyengatto batwagala otwage engeri gy'osiibulamu obubi Hildamani MP wange olowooza tugenda ne otukoze bubi emitwalo 15 akale kankiterezeemu yampa emitwalo 15 n'ogikolamu kiwali nenjikolamu bye nali njagala ku miliyoni 12 ku miliyoni ezisukka togamba 12 kuba bazikyusa twazikyusiza na ku boda so kakati muvayo mudda ku shoti specifically olimba lubatwala paka twakuba sho nyingi nawe koko twakuba sho wandi mukutama be n'omujja kati sessa anti kati olaba ebalo nze nakula ndi mu Rastafarianism kati ife Rasta kizibu nnyo okululukanira ebintu by'oku nsi so kati tukola ki wajja kunyiga atalinamu entondo kimanyi kati tumaliriza okukola twakuba sho nnyingi awo era yakwata kati nga yeko batuukirira ne bagamba oyo Rena manager olwo nga tufunye manager omulala bamita Rena oyo wakadanke kati mwamugjawo olwo atandika okujja afuuka mukwano gwaffe kati olwo ng'alaba ebintu bye tukola kati naye gwe naawe koko risiiti wali walabanga zayingiza mmeka kubanga kati otumazeemu amaanyi naawe kati wuliriza Ready and Wizzo nkuzeeko awo bwe bagendanga okuyimba Jeff yabagambanga tugenda kukolera bweziti Jeff yabagambanga tugenda Masaka ne baleega bogwabwe bwagwakola ki wekyali yes wekyali ne sebo wekyali bamala kukola ki byamala kugiramu ku kavuyo ebyo saagala gendayo nnyo abayimbi bangi nga bali mu umbrella y'omuyimbi omu nga mulimu nga 3 4 5 baki bibamu gokimanyi bulungi kyenjogerako kati Hildaman because was the head zunguli tenaba kujja oluzunguli ejja wano nga natera okuvaamu almost 2009 kuba tuyita 2009 eyo kamala okutuukayo olwo twegattako ekisaakye omugenzi Harriet Kisaakye tutambula tuwa myezi 2 naye kati kwambuze nga mutambula naye nga gwe tomanyiza ofuna tebasobola kugamba nti ofuna bwezi teba bwezi naye nga bantemera ekyesatu ekyetaano yes nze nga nkugambye nga ate ndi happy kuba nagenda nenyimbira abantu twatambula region ey'Ebusoga Bugisuwa ne tuvaayo ne tudde ne tukuba Masaka because bitya Kisaakye yakubanga myezi 2 nga tali mu Kampala ng'aveeyo ne miliyoni zenga navaayo ne miliyoni zenga 8 Tebanna y'abaana abo kati gwe n'oba na mitwalo 3 ngamba Kisaakye kuba yali acontractinze Hildaman kati Hildaman ze bamuwanga nange saazimanyanga ng'agamba Rena yamanyi naye nga nze binkwata ku nze obwonge gwali gwaki performing era bwe namanyikwa alowe ntandika okukola nange ebivvulu mpola kati awo tukuba awo kampa jaddi kampe olyoka kale tukome wano mwawukana mutya nati tukyali ku kampe bakyali anti tugenda kweta kampe si yasembayo kola kampe gina gwe nasembayo kola naye twakola ennyimba nnyingi ezimu tezaafuluma waliwo campus girl kampe mu Chupa eyo concert gye twakola ku Africana sorry ku Sabrina no wano ku Blue Africa bayitawo batya opposite UBC wali Chameleon we yalingana night Blue Africa waliwo kati waliwo banka Stanbic Bank oba headquarters naye awe mabigawo walingawo bayitangawo Africa oba something Africa olaba UBC weri opposite we wali ne URA wali URA office waliwo ekifo ekyo kati awo ne Kamili yalinganawo night awo ng'akubirawo kati awe twakuba ne tuwajjula wati ne wajjula
kati we wajjola twalina show 3 awo Emityana n'Entebbe launch main yali awo Blue Africa kati awo nawona era kati yali duo yange ne Hildaman yali duo awo banampalanga nabo babalimu awo Nampalanga kati Nampala ate nga batulaba nga bakuyita batya tusajja kudde. As an owner of Walton Goggins goggle glasses, I know how to make slick-looking goggle/glasses. Kaye nkubuulira ekyali wali omuntu eyali ku Africa ku Blue Africa yali mungi. Awo ne tuvaawo enkeera nga tulina okugenda gundi naawe watandise kubye ssente mukoze launch ku Blue Africa ofuna mmeka anti kati lindako nkuleetere zaali 3 edda twakolanga 3 eno nenyongeza nemaliriza kati nga mulina balansinga gaziwedde tukuba Blue Africa nekikwatayo bulungi ne tukuba Entebbe ku beach nekikwatayo bulungi buli we twagenda wonna wakale tugize ekisaawe Emityana nekikuba bulungi bwekiti kati nalina akamotoka ke nali nvugavugamu oguze nali mpangisa kubanga lwanange kalevu nali njagala kakole ki kalinnyemu kamotoka ako nga nkapangisize emitwalo 5 nga naye nnoteekayo emitwalo gyali 2 gintwalo 2 ginkomyawo nenfuna akamotoka kange ako nenkavuga endo tuuka shewedde bambuzeeko nsiranidde Emityana ninga nkoze ntya kuba obusimu awo nti wetumala sho buli omu yalinnya motoka yakole ki item awo nasembayo okuwulizagana ne muganda wange nga kampe yajjadda olunga tukoze kampe nyimba nyingi nezimu tezafulwa mu studio kunjawukana yaabwe kati kyendaba tutuusa ku ngeri yagenda nange nembula lindako sho mumaze Emityana tumaze ku Blue Africa tumaze Entebbe tumaze n'Emityana oli Emityana mu motoka gye wapangi ginapangisiza shewedde naye bonna bakomu ageze naye kakati gwe bakozesanga bukozesa kyemmanyi kyendabye manager affe oli owakadanke ye ali omuzibu okyogedde yali omuzibu ekyo kimu ate kati naye si muzibu nnyo kyemmanyi gwe kati bakulekanga ng'amaliza n'omuyimbi Hildaman namugamba tofaayo oli nja mufunireko nina story gye njagala okuwulira ku luyimba lwa kampe we nduwulira owedduuka mugambe bugambi eyo yali promotion gundi yamuwa lifeguard yamuwayo akasente sikamanyi naye yamuwayo akasente naye gwe musajja omumalamu n'awamaanyi kati oluyimba lwali lwammwe campaign nene kati we bajja oddukozesa eri olwa campaign kati gwe yagenda n'alukola n'alutwalayo nga promo song ne mwalukola babiri yalukola ye nze na backing abo backings lwali lwe wakola oluyimba olwo n'alutwalayo netukola ne video n'abayimbi abalala bonna baali mu video bano kulicha ba parody kuba twakolanga fenze parody naye neno kulicha betumaliriza simanyi oba yajjayo mikoba mikebye sayagala bigenda munyo but what my main concern was twakola zino show esatu nga tulisi era nalifunyeyo ekyetaano nikimbeeramu naye we saakifuna ne baŋŋamba tujja kukubira na guno gwaka tebankubiranga The Answer Channel, a solution to every situation.